Kanjogere ku kyamukulu Mabika alabye ng'olugendo lutono nti pulojekiti gye wali osuubira okuba ey'emyezi 12 laba mu myezi 3 ng'ogimerengudde. Bintu bino byegendereze Honorable Mabike. Kankunyumiza akagero k'ensiri. Akasiri akato kafuluma okuva ewa nnyina kagende katambuleko. Bwe kaakomawo nnyina akabuuza nti osanze otya ebweru eyo. Ne kagamba abantu balungi obwedda buli gwempita kankubira engalo. Nnyina n'akagamba munnange oyinza okuba obategedde bubi. Obwedda buli gw'oyitako ayagala kutta. Waliwo omuzadde asanyuka omwana we abadde amutawaanya ennyo nga bamusibye Luzira. N'agamba mponye school fees. Ng'alaba amaliriza obuzibu. Naye nga tannabumala. Ddala Honorable Mabike. Olabye nga tewali lusozi mu kintu ky'otambuza. Ng'olwaleero w'oyogerera abantu abakulu b'oyogerako bonna bava mu regioni emu ng'ate abasinga obungi bava Masaka kuba be balina entebe. Bammemba ba paalamenti 3 okuggyako ava mu Busire Entebbe. Tolaba nti okyalina olusozi lunene olw'okubambagga. Ogenda olumbe Busoga, ogenda olumbe Lango, ogenda olumbe Acholi. Ewalala yonna osobole okufuna omubumbirano ogujjayo bulungi ekintu ekyo ky'oyogerako ng'ate okyalinawo bw'okyalina okuba enkokola ab'NUP ng'ate be basinga okuba ab'amaanyi mu opposition ng'ate opposition ogyetaaga nnyo oba onfunaawo. Bano be tugenda okukolako reconciliation gy'oyagala baazudde nti bagyagala. Tolowooza nti okuperereza kunene. Waliwo kye bayita impunity. Obwannantagambwako obufumbekedde mu gavumenti eriko. Omuntu yenna asaana okugenda mu reconciliation ateekwa okuba nga naye alabye ekikyamu kyakoze. Naye okuviira ddala nga twogera ku kwokya abantu mu biyumba by'eggaali y'omukka emukula. Okutuukira ddala kukutta abantu mu 220. Tewali avaayo n'agamba nti yeekubye mu kifuba. Akulembera eggwanga linaatuula bw'ati ku TV n'agamba oyo ffe abaamusse Zebra. Gw'olabawo reconciliation ng'olugendo lukyali lunene. Nkwebaziza. Mwebale muganda wange. Mukwano gwange obadde muwuliriza mulungi nnyo ku UG Update TV kubadde osinzira okuba nga owuliriza information ng'eyo mukwano gwange. Kanso Nalukoola obyewuliddeko kyakoze Mabike ne banne n'empuuga abakola ekibiina kyabwe. Jjukira yavuddeko emabega balonkinga ekibiina gwe muganda nga takimanyi. Naye ekibiina olugendo n'olusozi lwe balina okuwalampa n'okutindiga eggendo lwandibanga lunene nga Honorable Kanso Nalukoola waayogedde, kubanga ekibiina abali ku ntebe bonna bakwata lw'e Masaka nga waayogedde. Kakati olowooza constituency zino endala zonna districts endala ebugwanjuba n'ebuvanjuba eyo yonna mambuka agenda kuba akolayo atya gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kitegeeza ki? Kitegeeza yeetaaga femu ey'amaanyi emala okusobola okulaba ng'ayimirizaawo n'okumatiza eggwanga ku ki ekiruubirira eki. Otherwise ayinza okuba ali mu kuwaddawaddako obuwaddaawadizi. Ekyo kyaliko ompuuga ne banne kibayita awummudde tannatuuka. Bali ku kiwejjowejjo ng'awummudde tannatuuka. Oba okitegeera? Kati okukola ekibiina nze ndaba badde bakola nsobi. Era ekyo kibayita kasobeza ng'ekiwalaata ky'embuzi ennume anti kirekerera omutwe ne kikwata amaviivi. Kati y'empuuga saako ne Mabike. Era ensobi gye baakoze mu byobufuzi eno sigirabangako munnabyafuzi n'omu eyali agikoze. Kutegeeza nti nno gwe atanaakuba nga otweyungako genda ali wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otugoberera gwe mukwano gwange. Saagala kubalwisaawo nnyo, mbagaliza weekend Christmas ennungi n'omwaka omujja mikwano gyange mwenna abali eyo abampuliriza. Mukola kyamaanyi nnyo, mwebale kubeezawo mu mayengo gano. Tubaagala nnyo, mweraba.